nentegekako ekivulu omuyimbi wange teyajja naye baali banzitiddeyo. Nasooka ne mmala omwezi nga mulamba nga sigenda ku studio nga nejjusa ne ŋŋamba obulamu ekyantwala mu studio kibadde kitute n'obulamu. Mullo natuulaawo ne nejjusa olunaku lwe nasalawo njige kale ne bwe bannanga ne ŋŋamba lwaki nayiga ennanga eno. Ebima byakuba mu lunaku lumu nga nze siina gwe nali nnyombeseza adde okulwana naye. Nze wano wendi nyinza okuba sikyaweza na mikwano nga 5 ku mikwano gye nali nina emikadde. Nkulayirira nganze omuntu yali alwana bulwanya ate nzire wansi. Weewaawo ku MR Live oba ku Meeting Clubbing Live kwe tuli twebaza Mukama olw'ekyo era tumwebaza olw'ekisa kyatulaze. MR Live okubanga mu kaseera akatini bwe kati efuuse number 1 si kyangu, okugifula number 1 yo si kyangu. Nkwebaza webale tugoberera, webale kula naffe, webale tuzanga mu maanyi, webale kuba musomesa mulungi. Ebyo byotuwabula ne tukuyigirako bitukoledde ddala bulungi ekitenkanika. Era ddala ddala tufudde ettaka eggimu. Ensigo z'omukwano gwo zosize mu bulamu bwaffe zimeruka nziyita maloboozi gaffe olwo nno okudda gy'oli nate. Bw'obipimapimamu we twava ne we tuli tebifaanagana naye nga waggulu wa byonna abadde Katonda. Celebrities and the Bible ke kanyomero amanya bampita Meeting Clubbing oba Rima Sam gonna gakola. Sinzidde ku MR Live wadde nga obubaka obuweereza buno mbutuukako nga bakama bange abantuma wano era Bongo Chat Foundation. Abaana bali 5, 17 basoma n'abalala konako oyina ngatto kitabo. Abaana bawe emitwalo 3 school fees batubanja. Oyina emitwalo 2 oyina 10 oyina 2 osobola na 3 oyina akadde kamu tukaaniriza. Bw'otukwatirako abaana bano nno tusobola okubawa essuubi eppya ne tuteekateeka ensi yaffe ey'enkya kubanga ddala ddala ge maanyi gaffe. Bwe tuliba tukaddiye be bagenda okuteekinga over. Tofaayo be bagenda okuteekinga over. Bwe banateekinga over olwo nno bwe tubateeseteese bulungi tetujja kwejjusa. Leero ndi ne sita wange ezimu ku munyenye zange ez'omulembe guno. Tusisinkanye mu bifo bingi, twogedde ebintu bingi, wadde nga twali tunafuna mukisa gusinkanako na muganda wange ono maaso ga kamera. Kitegeeza ki? Nti Katonda atuwadde omukisa nate okubaako n'enjiri gye tukomyawo gy'oli, gye twogera eyite ku microphone ekutuukekaawo w'oli, gwe omwana omuntu omuyimbi, Sembera producer, Sembera naawe ali mu music industry, Sembera gwe ajeegomba ayagala okutandika, naawe Sembera naawe omuzadde ayagaliza omwana we okugibaamu. Sembera bituufu bwe bali bwe tuli bwe kiri byonna ebibuuzo tugenda biddamu gye baliko sebo. Esebo obulamu nga bulijjo era ndi mu Uganda okimanyi naawe obulamu babwagatta. Waawa amanya abasinga kati bampita Prophet ne aka also known as Moscan kyekimu mutabani ba Mustafa. Weewaawo erinnya Moscan eryali branding nga ndiddamu Prophet. Kati by the way abantu kankibatererezeemu kino. Prophet is just a logo. Logo ya studio nga onaga producer akozesayo ka logo we kati. So I rebranded from Moscan kyekimu to Prophet naye nga nganze omuntu. Bonsanga nompita Moscan sikiina mu buzibu. Ne bompita liri eri ekikali otamanya era sikiina mu buzibu. Na weewaawo erinnya Moscan bwe tulyogera lijjudde amasannyalaze. Tuba twogera ku music industry namba kubanga ddala likoze ebitenkanika. Awo nno mu kawairo ke kamu bwe tugenda otandikira mu kanyomero kano n'akanyomero kano. Nze nganze bwe twogera ku ba producer ba top oyinza obutava mu top 10. Tuba twogera ku ba producer ba top ensangi zino abaliwo. Oyinza ogamba nti nedda Moscan byakoze
nebyakyakola mu top 10 alinamu ekifo kubanga wadde nga wakuba ennyimba nnyingi ez'abayimbi besaagala kumenya ate nno waleeta omuyimbi mulambeera gw'okumidde ku top Alien Skin bwe twogera ku nnyimba za Alien Skin zonna ezisinga tuba twogera ku Prophete tuba twogera ku Moscan Katonda akuwadde ettutumu n'akuwa eŋŋanda empya era n'ateekateeka engeri empya mu maaso go awo no njagala okukubuuliza nti bwe tubigenda nnyo ewala ne tutabiva kumpi okwewala okubitandikira ku front page n'okubirabira ku front page ova mu kampu ekyasinza okubaamu obuvuyo kampu ekyasinza okwetaba mu buvuyo era kampu ekyasinza okutiibwa bye bamanyiko bingi nnyo bw'obasembera kuba kukubwa mwena ne gumwaka kubaawo obweddambu omwaka kuba basonzemu olugalo obwedda akaba bwe buzibu obuliwo nti kale ne bwe nkutunulira just entunula yange osanga yeyo era omuntu agamba alabika yagakuba nesi bwe kiri chicken ali okwakaaba agamba mwankubye kampo eyankubyembu saagala nebigenda kuba obulimba bujjudde omwo kati so njagala nyo tutambulire eno bya chicken awo nno wenjagala tutangaalize kibabambaza kyemuli muli mpologoma muluma tulina kubeewala oba ddala abantu abeyagaliza ebyabwe bayima eyo yabatimbako amatuge mutayina babaliisa ensi ensonga eri bweti ebiseera ebisinga kati nze Alien Skin yaliko mukwano gwange before nga tanakuba hit nakuba hit nasigala nga kyali wange kati nze official producer we kuba nze nkolera ku Fangoni ne ebiseera ebisinga nange nga sinaba kubeera nnyo so close naye nga amaze kuba hit nawuliranga ebintu bingi ebimu nga bimunkyaya ebirala nga bindeetera omubeera ewala naye ekyamazima ebbanga lye mmaze ku Fangoni buli kye nali mpuliddeko nga bwe banagamba abantu babi abantu bakuwalanira obwerere ebigambo ng'ebyo nsinze biraba ku Fangoni nze mbeera ne Alien Skin ebiseera ebisinga bamuwayiriza wendi okitegeera nti basobola okwogera kino ng'olina omukulu naye ne bakulaga nti ate ali eyo gye babyogera saawa eyo naye nga gw'oli naye ku studio mukola na luyimba kati kankuwa ekyokulabirako abaana bakuba abakalula b'ekawempe twali tuli mu studio tukola luyimba omwana naleeta ka TikTok nagaa muli mukuba abantu ekawempe mbwe bagamba netugamba naye nga ndi mu studio n'omukulu tukola lushi nenzikiriza neŋŋamba ne batutumira ddala abajjaati sebo nange omwana yankubako akakatyuni nti ndi jaati naye nga nze siina gwe nali nnyombeseza adde okulwana naye so nze kyenyinza okugamba omuntu nga munyonyola Alien Skin mutuukirivu gayi nga y'omuntu mutuukirivu nnyo kyova olaba asobodde okwolesa ebyo ebizibu byonna mu lujjudde omanye omuntu nga oli wa ddala ebiseera ebisinga obulimba buba bulina kulwanyisa mu buli ngeri kati Alien Skin obwaddala yabususa nti ebiseera ebisinga alinga atali serebu ye muntu gw'obeera naye ne musaaga nga onagana nasanze kyali wange nga bya bulijjo nnyo kati bambi era ogenda olaba nga waliwo bekiruma nti waliwo n'omuntu ajjaawo ku Fangoni naye nga enneeyisa Alien Skin okweyisa obulungi okwo kumuluma okubanga abadde asubira agenda kuwa yekka obudde ate n'abuwa n'abalala ye balooza nti tebasaana kati osanga oli ng'agenza azimbye akatima kimenke mwana yeeraga nnyo yefuula ow'akabi okitegeera kale nze nga nze omuntu siina nnyo bingi bye nnyinza mumwogerako kuba ebirungi bingi nnyo sisobola bimalayo simba wakati oli munyenye Alien Skin munyenye emunyenye ebbiri we zeegatta amasanyalaze agazivaamu nga bategenkanika ekyo bwampuliriza osobola okitegeera nti emunyenye olaba ekyankalanya eri emu mu kwaka n'emulisa enkumu n'enkumu we zeegatta ebbiri kiyitirira Moscan ku brand ye ennene wayimuka
n'okola omukago ne brand endala ennene gwolowooza propaganda atambulira ku mannya gammwe n'ali mu kampu yammwe mmwe nga mmwe abalekawa eri emiti emito kubanga nze nzikiriza nti Katonda atusitula n'atuteeka waggulu w'abalangira oba ku meeza z'abalangira tube ekyokulabirako eri emiti emito era tube kati muganda ngolaba nze wano wendi nyinza okuba sikyaweza na mikwano nga 5 ku mikwano gye nali nne mikadde n'olowooza lwaki olw'okuba neegatta ku Kimenke oli nakukyawa naye nga tolina kye wali omukoze tosuubira namukola kintu kyonna simuwalana naye n'akublockinga n'akwejjako nga wakusanga yeekweka tayagala musisinkane kati ekyo kindaga Kimenke kyali nti musajja wa kabi nnyo si buli munafu nti asobola okubanga amuliraana Oscar omuntu gwe basanga ne beekweka otudda mu mbeera zaffe ez'Abafirika oba ezeeka wano omuntu oyo naaba muzibu no kati oli ataneekweka kuba nze metaniko mmanyi siina gwe nali nnyombe naladde okulwana n'ebiki naye omuntu okuwalana ennyo byebyo byosanga gwe weeyongerako naye nga munadda wansi lwaki yakwewala olw'ekituufu kye basalawo nti nze okukola ne Kimenke kyekisinga saa zino mu ggwanga nti bw'oba okola n'omuyimbi asinga omuyimbi aliko then what next kyekiba kisinga kati nze nkola n'omuntu asinga so ebiseera ebisinga abantu abali tebasuubira nti ndituukako eno kuba nze olaba nakuba dda hit 2016 that was my first hit genda ogula emmotoka kati waliwo abajja nga bannwanyisa okuva eri ebbanga nga tasuubira nti ne mu 2025 ndibeerawo ng'ate ndi kwendi ng'ate nkolagana n'abasinga kati bambi ogenda okulaba nga mukwano gwe yali mukwano gwo yasebenkera takyakusemberera takyayagala kwogera naawe naye ng'ate sigamba nti bwe yakwawukanako ali mu kweyongerayo just olw'omutima ogwo omunafu nze ebiseera ebisinga ngamba abantu nawona emmeeme embi nti nabeerako n'abantu nze Alien si muyimbi gwe nsosobera naye nze mbadde n'abayimbi bangi okuvira ddala mu biseera byaba good life nzize embeera n'abaki n'abayimbi naye sofa ebbanga linaakamala ne Alien Skin nsobola okikkiriza nti nali sifunanko muyimbi mukwano gwange ebbanga lyonna Alien yasoose okubeera mukwano gwange ng'omuyimbi ng'ate my friend omuntu gw'otuulawo n'omugamba mwana leero kiri bwe kiti ne bwe kiti n'akwanukula mu ngeri yavunaanyizibwa ate n'afaayo okitegeera kati nze nabeerako ne liripazi oyo mbasaagala nnyo mwogerako n'akuba yakubako n'atuuka ku levo nga bolaba Kimenke bwali naye nkulayirira nganze omuntu yali alwana bulwanya ate nzire wansi nga yakuba naye ng'oluyimba nalumukolera ku bwereere free of charge nze olunaku lwe nasooka omulaba lwe namukolera hit naye nkugamba yatuuka ekiseera ng'ate tayagala nfuna ebyo ebirungi bye nteekeddwa okufuna mullo kale mbasaagala nnyo kyogerera mu kamera omuntu agamba omuwalana naye nga ge mazima kati ngezaako okutangaza ebifaananyi by'abayimbi so naye wakwa kati byaggwawo ze ne puzzle tetukyalina ki tabbu namusonyiwa ne biggwa buli kimu kyaggwa naye ngezaako okutangaza kale ekifaananyi kuba kati oyo puzzle yali abaddeko okwonaye n'omulaba kati Kimenke ekyenjawulo kyalina kyekyo nti ye muntu gw'obeera naye n'atasukkuluma ku kyolowooza nti Kimenke ojjo okimanyi superstar naye ate approach neebanga ya nkolagana okitegedde kyekibuzaabuza abantu kirabika image y'abantu gye babatimba gwe gye weegaana oli muzadde olina abaana tewali time bw'otuukawo n'ogirowoozaako bw'atya omwana wo bw'asobola kugifuna nabatya omwana wo bw'asobola kugirowoozaako teyina ddirwa edda n'ogamba omwana wange anaakolakyangawulira kino nze singa mukama mpa chance nambuuza oyagala mwana kikaaki nali mugambye mpa omwana alinga Kimenke
bw'aba mulenzi. Kyekyo kikumala kubiri byonna bwe badde obuuza ng'omuzadde kindekawa kati nze ng'ate nze saala yange naligambye Katonda mpaayo omwana omulenzi alinga Kimenge. Weewaawo simuyinaako obuzibu, ye muntu gwe nsinga gwe n'akasooka okulaba nga waddala mu buli kimu. Is everything. Ku MR Live ku Metallic Club on Live tubyogera tuyiga tuba inspired bwe tubyogera emitima gitowolokoka era bitubyogera bangi babitwala era babiterera ddala mu nkola. Tuli banjawulo si lwakuba ntubala nnyo ne lwakuba ggwe wasalawo tufuula ow'enjawulo omwana wa Katonda ali eyo. Moscan Prophet wakoze ennyimba nnyingi nnyo era ndowooza omaze emyaka nga 10 bwe kiri ng'oli ku top awo nga mbonabona n'abayimbi. Togaba nga just ndi bubezi ku top nali mbonabona n'abayimbi weewaawo mpaka bwe nafunayo omuyimbi eyandaga nti luno si lutalo kweyagaliza ddembe munno gw'okufuna ennyo olina kubaawo ne munno ate afuna ennyo oluusi n'okusinga. Weewaawo nze nkirabidde ku Kimenge. Weewaawo Prophet kaseera kiko wali osanzeeko mu music industry eno kubungu gatto oyimba ate oli producer loza muli ba producer batinnya abakola ekyo wali Andre waliyo ggwe kati nani omulala munyanga batano ndoza bakikola nga mukikoledde ddala muyimba ate ne producinga. Kaseera ki wali osanzeeko mu music industry eno n'ogamba nti nejjusa okugiyingira oba n'ogamba nti bannange singa saagiyingira? Akaseera kaba kagenda kunzizayo mu mboozi gye mbadde saagala nnyumyako. Ebiseera ebisinga ekitufudde ab'enjawulo nti tubinyumya MR Live. Kati nze ndowooza emirundi giringa ebiri. Omulundi ogwasookera ddala naye naakakuba hiiti y'emmotoka eyo nentegekako ekivulu omuyimbi wange nemutegeka oyo Liripazo teyajja naye baali banzitiddeyo. Nali mutegese eyo saidi ze Mbakiga eyo teyajja abaye ne beegugumbwa. Baakola ebintu bingi ebimu kati bye sijja byogerako naye gwe mmanya baali bakoze. So bwe navaawo nasooka ne mmalawo omwezi nga mulamba nga sigenda ku studio nga nejjusa ne ŋŋamba obulamu ekyantwala mu studio kibadde kitute n'obulamu nti nayita mu bintu bingi, nayitako mu depression era awo nabanga nekwekamuko ku bayimbi nga sibeewa nnyo paka ate lwe naddamu okolagana ne Twilight oyo bwemuwa oluyimba bwenkola ki. In fact yali Upper Fambo si Twilight nasooka kukolagana ne Upper Fambo oyo kati bwe twakuba baasuze batya nagenda nga tudda mu vibe era nze ku baasuze batya kwe naddira vibe endongo naye naye nagyesonyiwa nga n'emirimu nakyusa nga nkola birala nnyo neetwalira bawala bweru nkola ki nga byendiringiramu naye nenzira mu ndongo kyokka era mba naakamuddamu ne bankola ekizibu studio yange yonna neesaanawo. Studio gye wali omanyi ebyuma byakuba mu lunaku lumu akuba saakyogerako mu bantu. Abantu balooza bulooza nti nasenguka ebyuma byazikira naye nga neŋŋamba sijja genda mu mawulire wadde okukola kintu kyonna nembizingako nembiteeka ewaka era kuva ku olwo nensooka nesonyiwa ki studio paka ndowooza 2022 neŋŋendako ewa mukwano gwange Kimenge saabimunnyonnyola wabula embeera gye nagenderamu yamanyirawo nti there is something wrong era yambuuza kimu olina wookolera ne mugamba mwana nze ndongo kati njitetenkanya butetenkanya ngoba birala. Omusajja wa njawulo nnyo yaŋŋamba kimu mbadde njagala gy'otandika okubeera wano ku Fangoni kuba olabika stress ki nyingi kati nze nkuze teri yalansuziza Kimenge yasooka nga onagamba omuntu
obaddeko ewuwe nze sisulangako wakyali wange sikyala ne mmalayo olunaku lulamba mbadde bwe ntyo naye ebizibu byatuka ne binyiga ne neesibira mu nyumba nze namalako omwezi mulamba mu nyumba nga sitambula kunaaba kudda ku ssimu kuzanya game naye na computer nga nzanyirako game nga byembeeramu nga obulamu buli sinza bunnyonnyola nentuka nga ninga atakubanko ku heat mullo natuulaawo ne nejjusa olunaku lwe nasalawo njige kale ne bwe bannanga neŋŋamba lwaki nayiga ennanga eno nenwana nnyo mbyerabire naye nga sikola ki sisobola kati nga ne boogenda osaba omulimu ku muntu akumanyi akulabanga producer wakabi era amaliriza omulimu tagukuwadde alabanga gwa kisukulumye kwega kyosaba kitono nnyo ku kyoli kweganga alinga agamba nti kale wali nsabye mbusabye akasente nenkola ki nenkuwa nogenda ne weetaasa naye nkozese mosikandi kwegamba olinga alaba kizibu okukozesa emirimu egitali gyaki gyandongo so nayitako meyo depression wakuba nze ndi musajja atayogerayogera so nasirika nze namalako ndowooza mu mwaka mulamba nga siina mukwano gwange ankubira essimu wadde okumbiipinga nga onagamba ninayo mikwano gyange nga 10 bemmanyi bempangadde nabo naye mweje 10 nga tewali n'omu akubiipingako akubira kasimu ayagala okumanya kiwooli nali nsula eyo gaba naye nga abantu tebakimanyi nga nsula eyo gaba nembeerawo neŋŋamba naye mikwano gyange ki kati Kimenke yali mukwano gwange naye ku level gye yali atuuseeko nga toyinza kugenda ng'obba mu kooti neŋŋamba kyali ki neŋŋamba naye Mukama kaŋŋendeko ewa Kimenke eyo nyumyeko naye kati bwe ntuukayo yandaba nasanyuka nnyo nga mosikani okola kyawo ne mugamba wendi muganda nga si obadde wavula nga weekweka obadde nga wane nga bambye tayinza kitegeera esaawa eyo nti mbadde neekweka bwekwesi mu llo ye yakyogera nga asagana nga obadde weekweseewa naye nga ge mazima nali neekoze ekyo so n'agambaawo kati waliwo kunga nasooka ndeeterawo okunywa bikingo bimanyi ne obulamu ne busooka bubanga obuddawo nkyalinawo kyali wange kuba nze nali sikyalina wadde kaabe muyimbi ankubira essimu natuuka kweryessa naye nze omanyi sinze muntu akkiririza mu byamalogo ennyo ate sinze omuntu akkiririza mu bintu by'amaddiini ndi awo Newton kale nabeerawo neŋŋamba oba bandoze oba Katonda yambonereza nensooka nkirya akawaani nga ndi Newton ngamba waba Katonda ankuba embooko ze mba nina kyenakola weriba ddoga ate tulina oddirwanyisa mu sitayiro bwetu so nentuuka omwana Kibanda netunyumyamuko nampeera ddala obudde nekinzizaamu amaanyi kusinzira ku bye najja mpulira nga bitiisa neŋŋamba naye kituufu Kimenke takyukanga kuba nze nali mumanyi nemmanya nti bulijjo bye bamuwogerako balimba kati bwe yampeera ddala mu mulimu naŋŋamba kuva na leero ngenda studio weeri bwe ŋŋamba bugambi byeweetaaga okwongeramu biki tutandika okukola weewaawo mu kawairo ke kamu ebyuma byasirika olowooza kyava kuki kati ebyuma wakuba buli bwembyogerako akaseera kazibu nnyo ako kyova olaba mba saagala nnyo okwogera ku bintu ebyo byennyini ebinkosa omwoyo omanyi Mosikani kuba saagala kuwayiriza Mosikani onansonyiwa ebiseera ebisinga omukulembeze asumba abalungi n'ababi ekyo nkyogera nnyo ate n'ekirala emmunyeenyi eyakira akaseera akabi n'akalungi kakati waliwo ebintu byotajja kwewala kwogerako olwaki nti ate bw'obyogera obaako n'omwoyo ogwo omuto gwotaasa obutagwa mu katego ke kamu so mbadde nsaba omutima kati nze kyemmanyi sisobola kuwayiriza nti kino kyekyaleta just masanyalaze gasootinga ndowooza yagawayalinga bubi naye era ebizibu byatuukawo mu kaseera akazibu nti bwe nali nsinga okwetaagira ebyuma byange kuba nali nakabimalayo ssente ebyuma ebyo nabisasulira omwaka mulamba simba wakati music industry muno
wali owulireko ku kintu bayita eddogo oba ali kutekokko oba aliyo sensinzeeko ku eddogo kati wano weni nzikiriza gye bali abalogo kuba namala ne mmanya nti bandoga bwe bakoze buli kimu naye wakuba kati eddogo n'ebyeddiini byonna kukkiriza ebiseera ebisinga kyosinga okukkiririzaamu so nasalawo neŋŋamba kati obwongo nina bujja ku birowoozo just ekitegeera nti kale oli waaba ndogera ki mwewa nnyo mulaganyo bye nnina nga kati wano wendi kino kyeninza omuntu ansanga ku street oku nga ntambula nga ninga atakubanga ku hit ne nakyetendeka nti nze tekinnumangako omuntu ogamba nti wagwa tolina luyimba tekinnumangako kuba namala nenkyetendeka simba wakati awo ng'omwana Katonda ali atugoberera ekibuuzo nkiza ku mmeezayo kinaakoma ddi ensi okujoogajoga bannabitone abaasiiga ebifaananyi byabwe byebbeeyi ne bateekako ekigambo ky'okugwa ng'oggyeko okuyimba nsiiga ebifaananyi artpiece zange ze nasiiga nakati zikyali mu maofiisi g'abantu abamu ogamba otya artpiece yange gyensiize nti akati eno artpiece wadde eri awo naye egudde oba omuntu eyagisiiga yagwanga artpiece yange ekyawulirizibwa ekyatunulibwa